ono bagenda kumwozesa mulambo amazzi gayozezaamu omulambo nga gayina okunywa kati nno nga gwe muwendo ogugenda omumusasulwa obutitimbe bwa ssente eyo tetugenda gendayo katwogere ku ono omuwala gwe baasonsese amacupa mu bitundu by'ekyama olwo lwonna ki ssente ze mutakoleredde abaana ab'obuwala ebintu by'obwamalaaya tebiyina magoba yadde ng'oyinza okulaba nti gwe mulimu omwangu mw'oyinza ofunira amangu oba ofuna ssente mu bunnambiro naye ate wali olowoozezaako ku bizibu ebiri mu kucyangacyanga abasajja oba mu kwebaka kw'ono n'oli oba okuganza ono n'oli oba okwefuula nti gwe toyina muwendo asanga yatwala mugenda funiramu nno ebizibu mugenda funiramu ebizibu mwe muli okuttibwa okusaddaakibwa okuweebwa ebirwadde nga siriimu n'ebirwadde ebintu ebirala mwe muli obbatundamu ebintu byammwe eby'omunda tugenda wuliriza sitori y'ono omuwala kwe ngenda okwongereza yenze Sheila Adita subscribing akwata ku notification bell nga buli video yonna yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti katukomewo mikwano nga tusiibula omwana omuwala nga tumugamba ffe katugende omwana omuwala yagenda ng'ayingira motoka y'abagayi nga ffe tufuluma geeti yakifo mwe twali nga tutambula tuba tukyalina tuli ku street tweyongerayo nga batukubira eŋŋombe ng'emmotoka etuyitako ng'esuulayo weswi ate twayifaako nga tugabula bonnayo omwana oyo nga ffe tusala kkubo nga tukola ki nga tudda waka twetuke waka nga tunyumya mukaawo katidi nga buli omu agenda mu nnyumba ye nga twebaka the following morning keera ntegeka abaana bange bagenda ku ssomero ngenda wa sisita wange mubuuzaako nga oli otya biki naye empisa wali wagonde ngagundi mpiseyo wuwe naye kuliko kufulu kitegeeza teyakomyewo tiyalabika teyakomyewo nga sisita wange amukubirako essimu agenda omukubira essimu ng'essimu teriiko gamba nga tubeeraawo nga tukola byaffe obudde bugenda saawa ezeyongera nga tugenda egundi tannadda nga era tumukubira ssimu ng'essimu teriiko tuba tuli awo saawa nga 9 nga tulaba booda emuyingiza asali amugulidde booda emuyingiza mpaka shwi ku mulyango gwe era okulaba avaako nga tujja kuba twali wabweru nga tutudde tulaba avaako tavaako okugulu nga alumwa nga tujja tusembera tumugamba muneekulikayo biki obwedda tweralekera essimu teriiko agamba munyambe munsituleyo nga tumuyamba nga tumusitula mpola nga tugamba munyambe n'owa booda mumpereko oluki 10 nga owa booda tumuwa 10 kuba nga amugye waggulu ku mafuta etumuwa 10 nga owa booda avuga afuluma kikomera kati ono ng'atuula wansi ng'abikula akasawo nga gamba mukebereko ekisumuluzo nga tumukebera kisumuluzo nga tukifuna nga tumugulirawo agamba munyambe munkwateko tuyingire nga tumukwatako twetunuulira nga tumugamba kiki what happened tuli mukuti nga tumuyingiza nga tumutuuza nga tugamba mutwalire ddala mu buliri musooke mumbikke nga tumukwatirira nga tumusitula mpaka mu buliri bwe nga tumubikka nga tumugamba kiki ng'ashivaringa namu nga tugasiri bulungi simanyi kofe wanywedde nnyo nga tugamba naye munzigyemu n'akagoye kuba yali ayambadde akagoye kaali kateteeteteeyi naye nga kali mu tayiti muko munyambe munyambula akagoye munfuni oguteteeyi ogunene mukole ki mugunyambaze neebake naye nga tumugira kumugjamu kagoye mukwano tumugjamu akagoye nga n'empale tayina munda nga tumubuuza gundi kiki essimu yo teriiko nga tugamba essimu n'okugiina sigirina kuba nkwaseko omusawo sigiwulira munkeberere mulabe tukebera mu kasawo nga temuli ssimu nga tumugaa essimu temuli n'ebintu ebimu nga temuli kalinga kalina empty bintu muli mutono lipstick bukikiki agamba bannange simanyi ssimu gyange gye yalaze ate omugamba bannange oli siriyasi ate omugamba essimu eraze waye ate lwaki okomyewo liiti tumwambula engoye omwana ng'ali mu bulumi nikatalina atonnyulukuka ebizzi mikwano nga tumugira bwe tutundeyo nga tugaba n'essimanyi nakyempulira wansi eyo mpulira wambabirira mpulira bubi kuno okugulu kumuluma eno kumuluma ng'ali mu bulumi obwejja omanyi omuntu nga buli w'omukwata wamuluma
tugira bo tumubikuleko kati dibanengo alabika bubi atonya natugamba simanyi kyantuuseeko nga tumugamba gwe kiki kyojjukira agamba wena tudde mu motoka yabagayi twagenze tunyumyawo mpola ambuuza ebibuuzo nagamba nkwe ku kyokunywawo ng'afuna wali kyakunywa mu kipa nga njiiramu ngampa olwedde nabo baali banywa ngampa ekyamazima ne ntandika okuwulira obubi kantolooze ne mba ng'avaako kyaddiridde titwagenze wala nnyo naye nga tutuuka nga tuyingira bulungi mu kikomera nga tenganya babuuza bannange ate kati yeno gye tugeze okunywa ti yaeno waliyo house party ngenda otuuka eka nga ndabayo abantu bangi naye nga jasinombu ng'awulira teyeetegeera omanye okuwulira nga owulira ensi yeetoolola nga teyeetegeera atuuka ne bamutuusawo mu ntebe ng'alaba bawala alaba abasajja ne bongera ne bamuwa ebyokunywa teyazzeemu kutegeera n'agamba sazzeemu kutegeera kyekyamazima atumugamba omanyi tuweetaaga kwebaka kuba tetumanyi kye bakoze tumanyi owulira bubi twetaaga genda mu ddwaliro ng'atugamba mundeeke oba mpummulemu nga tumugamba tojja kuwummula katugende mu ddwaliro ng'ekifu awulira ng'agamba mpulira njagala kufa nga tumugamba nedda nga tukubira wa booda nga tumugamba jangu ne booda endala nga sista wange atula naye ku booda nga nange ntuula ku ndala nga nkwata mu byenkwata awo nga tumuddusa mu ddwaliro lyadiwe tutera okujjanjabira nga tulinnyawo atutuuka ku ddwaliro ng'omusawo amukebe nga tumunnyonnyola naye ng'agezaako omukebera ataddeyo mu kasenge agezaako omukeberakebera awo n'atekinga over like 40 minutes atugamba naye mumanyi mumwongereyo mu government institute mu ddwaliro tagenda kusoboka nga tumugamba musawo kiki nga tuwandiikirawo byatuwandiikira nga tugamba naye mumwongereyo kiraga nti mutuukiddeko wano nembayo nebongerayo taliiwo munange nga tumwongerayo nga tugamba mumwongereyo mu government hospital nga tumwongerayo mangu n'ebiro nga tutuukayo nga tubagamba emergency kuba ekyamazima twamuleeta bubi nga tugira nga tumuyingiza nga basawo tubanyonnyola nga tubawa ebbaluwa twabawa ebbaluwa nga babaako gye batusindika mangu n'ebiro nga tugendayo nga tunnyonnyola omusawo kiki okitegeera naye ng'oli omusawo yatunnyonnyoddemu katini nga yannyonnyoddemu sange namuga ekyamazima tujja musobola mumutwale mu government facility kubanga embeera gy'alimu mbi nnyo whatsoever atekwa kuba yakozeseddwa abasajja abasukka mu 4 n'okumuteekayo ebintu ebitali birungi naye mumudduse mu government facility. Emboozi bwe zityo nnyingi nnyo era bw'ofuna akadde n'ogenda ku abo abawala abakola obwamalaaya oba n'ogenda ku bawala aba bulijjo nga nze nga ggwe abagenda bacangacyanga abasajja abadduka ono n'oli ojja kwesanga nti emboozi ze banyumya zigenda zeddiriŋŋana waneena ate nga we wali omuwala ye gwe mmanyi obulungi ye yafuna musajja mugagga olwamutuuza mu mmotoka omusota ogwakula ne guvaayo ne gumusimbamu omuto we awo nno eyali amuganzizza kwe kumubuuza mulamu wo omulabye era n'amubuuza ye omukazi gwendeese omusiimye kitegeeza ki mu nsi muneeno abantu bayina ebintu mu nsi muneeno abasajja bakola buli kimu okufuna ssente mu nsi muneeno basaddaaka abaana b'abendi ab'obuwala mu nsi muneeno w'oba oli muwala nga togambako nedda ku kintu ekimu ogenda kufuna ebizibu olwo nno nga bagenda kweyambululiramu abasajja batweyambululiramu nga omunno bagenda kukusaddaaka omunno bagenda kukuyereba ekirwadde omunno bagenda kukuteekako ekintu ky'ogenda okumala nakyo ebbanga nga tomanyi na muntu yenna agenda kukuvumula ntegeeza ki abaana ab'obuwala mweteekeko omuwendo iffe biiti nti tuli baana bawala tuyiwa omusaayi buli mwezi ebintu nga bineeno bitukwata mangu ne bitukozesa ne bibeera naffe ne bituwasa n'ofa nga tofumbiddwa noti dati nti oli mubi wabula ng'olina ekintu omusajja kye yakuteekako kikuwase nga ggwe bw'otambula mu kkuba abantu bonna bonna balaba engalo zo ziriko empeta bw'otambula mu kkuba abantu bonna bonna balaba nti olina omusajja gw'otambula naye nga kombewa mwewale nnyo bano abasajja abagagga bagira mu mmotoka abo abasajja missoni zaabwe baba bagamba kunoonya baana bawala abatoototo
bagenda oyereba ebizibu byabwe bo bagende maaso n'obulamu bwabwe nga butambula bulungi. So mwegendereze abaana b'obuwala, mwegendereze, temwefuula nti muli kiipu. Yenze Shila Adita kammanye endowooza yo katambi nga kano enkwagala nnyo.